Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. No ya morena. Tapele ya morimo. Alright, amanyanga bulijjo yenze yekolera itongwa Solomon. Gwasosewo leero muganda wange. Gwasosewo era gwabasooka n'okugitambuza naye nga nsanyusa okukulaba Solomon, nsanyusa okukulaba Rachel Damali, nsanyusa okubalaba bannayuganda mwenna gye muwangaalira mu bitundu by'ensi ez'enjawulo mu Uganda, ku miriraano Kenya, Tanzania, Rwanda, mu UAE oba mu Middle East, mu Europe, mu America n'ewalala. Naffe gye tuli eno mpola mpola Mzee Dunda ye abadde akyatulunda alhamdulillah. Kakati nga bwe nabaga nti munnange ogwange gutera gwakuba gwakukunamya, ogwamu gwakunnyambako kuseereza video naye nga letunnagenda wala. Waliwo bakomrades baffe oba bakomrades oba bannakigwanisiinse naawe abatera okukozesa ekigambo ekigamba good morning comrade little boss omuyimbi wange owakabi nsanyusa okukulaba taata. Waliwo bakomrades oba bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo nze naawe bali okukozesa statement egamba nti bannange yekolera muve mu bigambo mujje mu action. Action is better than words. Ndowooza leero kambaani kulire ddala. Tewali mukazi gw'ogenda kwebakako nga losoose mulomansinga. Kino kye tuli mu kukola kye muyita musimanya tuli mu bigambo tugende mu action. Tuli mu kuba romansinga. Tuli mu kubajjiisa mufune feeling z'obusungu. Musegeera tuli mu kubajjiisa mufune feelings ez'obusungu. So kino kye muyita ebigambo mmwe si bigambo bugambo. Teri mukazi gw'ogenda kwebakako nga losoose kumulomansinga. Kakati essaawa eno mukkirize bannayuganda bannange tuli mu kuba romansinga. Mukitegedde mugende okutuuka okulwanagana ennakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga mulina ensonga ebalwanyisa. Mugende okutuuka okuggyayo enjala mugende mweyiwe ku nguudo mulwanirye eddembe lyammwe nga muyina ensonga ebatwala ku nguudo. Tuli mu kubalaga essaawa eno ebibi ebyannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Musegedde bannayuganda bannange tuli mu kubalaga ebibi byannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kakati mmwe kinaaba gye muli okugamba nti atuyidde tugende tutandika okulwanagana nennakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. So kino kye tuli mu kukola, tuli mu kubalomansinga tutandike okwegadanga. Ntegerekese bulungi bannayuganda bannange yenze yeekolera itongwa. Muganda wange Bobby Yanga nsanyusa okukulaba. Nyambaako ogintambulizeeko n'eno ate esobole okweyongerayo. Neema nsanyusa okukulaba nkulengeddeko muganda wange. Na buli omu ali ku live eno nsanyusa okukulaba. Ogwange gwakukunamya nnakyemalira, ogwamu ate gwakunnyambako kugitambuza. Antandise bwe nti olunaku olw'eggulo Paalamenti yakakasizza muganda wa Museveni Violet Kajubiru nga komishona w'ebyenjigiliza ow'okuntikko mu ggwanga. Paalamenti yakakasizza mwanyina wa Museveni Violet Kajubiru nga komishona ow'ebyenjigiliza ow'okuntikko. Naye nina ekibuuzo, eno Uganda kwegamba by'ebyamagero byava saidi emu. Mu nju y'aba Museveni mwe muli asobola okukola buli kimu.
munju yaba Museveni mwosanga omuntu alina okuba minisita w'ebyenjigiliza, alina okuba omuduumizi w'amagye ag'okuttaka, alina okukulembera operation wealth creation, alina okukulembera ku magye, alina okukulembera eggwanga. Mwe ebyamagero Mukama yabireeta mu nju wammwe wekka, mmwe bagezi mwekka mu Uganda ennamba. Uganda ennamba erimu abantu miliyoni 46 abayivu n'okubasinga kube wammwe temwasoma. Njagala ndeetere okuva ku mwami Museveni, Sali Musale, Nkyala Kataha, bwe ndeetera ekifaananyi kimu nga kuliko omu ku bo ali mu gawuni kabeera oyo muhoozi. Mwe abataasoma mmwe abaagala okwefuula eggala essajja mu Uganda. Famire yammwe ye Kamala yonna ya Uganda. Eggala essajja lyerikuba ennoga ale kaseera ke kamu lyeritta n'ensekere. Mwe lwaki mwefuula eggala essajja? Ogenza okulaba olunaku olwaleero nga mwannyoko yasalidde okubeera Kamisona w'ebyenjigiliza. Tunuulira ebyenjigiliza ku mulembe gwa mukyalawo nga bw'abeeredde minisita w'education. Mukyalawo nga ye minisita w'education. Tunuulira ebyenjigiliza mu ggwanga Uganda bwe byeyongedde okusereba. Kubanga ministry erimu omuntu atagitegeerako ddala. Kkiriza oba gaana mukazi wo talina kyategeera ku byanjigiliza mwami Museveni. Bw'aba ategeera ebyenjigiliza, lwaki wano juzi muganda wo abadde eggulu ng'agabira baddiikuula ssente, naye ng'abasomesa b'eggwanga bamaze akaseera tebasomesa enjala ebattira mu nju, amasomero ne gatuka okufuuka ziroogi. Naye nga muganda wo ali ggulu agaba ssente azigabira baddiikula, naye nga mukyala wo akusula mu kifuba tayinza yadde okukuba ekya akamba ti mwami wange omulungi, amasomero nga gafuuka ziroogi. Abasomesa nga bali bubi, abasomesa nga baddukidde ku byeyo, abasomesa nga bagenze kukola bwakadaama, abasomesa abasajja nga bali mu kuvuga booda. Bannannyini masomero bagafudde malundiro ga mbizama abagafudde ziroogi olw'ensonga tewaliiwo ssente. Mukyala wo teyagambako nti mwami wange omulungi, mbadde nkusaba ekintu kimu, abantu bano tubakole tubaweeyo kasente kabayambeko bebbulule. Minisitule yange gyempeererezaamu abakozi baayo b'abaweereza baayo bali bubi nnyo, teyakikola. Kaakati ogenza olaba nga mukyala wo yaweereza bulungi nnyo eggwanga kwe gatuusiimye nnyo, n'ogamba nti naye mwannyinaze Kajubiiri, naawe jangu okole ki? Okwatire wano mu komishona obeere Kamisona w'ebyenjigiliza. Minisitule y'ebyenjigiliza yerina okukulembera eggwanga lino, yerina okusoosowazibwa, yerina okusooka, kubanga ne bw'oligamba nti ebyobulamu yerina okusooka, n'abasawo abatujjanjaba bayita mu mikono gya minisitule ey'ebyenjigiliza. Naye ate minisitule ey'ebyenjigiliza eyalibadde esooka, eyalibadde ejjanjawazibwa olunaku olwaleero, mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'ateekamu baddandala be. Yoweri Kaguta Museveni gy'ateekamu baddandala be. Eno Uganda yagifuula kampani ya Mzee Amos Kaguta omugenzi. Nga bw'okeera n'ogamba tuyina Uganda battery, ono omugenzi waawo no gwe baaziika e Busunjo wa Jessa mu Lwana. Abaana ba mu Lwana baddukanya kampani ya Jessa nga bwe baagala, kubanga ya kika kyabwe ya kita. Kagali bwano ne dictator Yoweri Kaguta Museveni bw'ayagala okuddukanya ensi yattu amatobuta, Uganda akola kati byayagala, akola gaddi bengalye. Ministry y'obuvunaanyizibwa ng'eyo hagireeseemu omuntu eyalibadde asokoola ebiraalo by'ente, eyalibadde alongoosa obusa mu biraalo by'ente, amuleese mu ministry editamininga eggwanga ly'enkya, amuleese mu ministry editamininga abakulembeze b'enkya, editamininga abasawo b'enkya, amuleese mu ministry ey'obuvunaanyizibwa ennyo muganda we eyalibadde akokoola kazambi. Eno Uganda muleke kugifuula
ttaka lya muzeeyi Kaguta tigwasalawo tigwerima wano naawe lima wano n'olirima wali naawe kakati Kajubiri lima wali gwe sali musale kwatira wali Kataha kwatira wali kakati okumanya ngono omusajja si munnayuganda nga bwe tubadde nga tubagamba gwe sooka weebuuza omuntu alumirirwa Uganda ne future ya Uganda oyo Kajubiri mbw'omufuule komisyona mu minisitule y'eggwanga esooka Kajubiri alasaanidde yadde okubeera omukulembeze w'akabiina kanniigiina k'abakyala ku kyalo ono agenda okuwulira nti ne Toyota amuleese ono omutamiivu ng'ekizibu muwozi gwe yasikira ono ogenda okuwulira nga ne Toyota zze ono ogenda okuwulira nga n'olya zze ono ogenda okuwulira n'abazzukulu bazze Uganda baagifuula maka gaabwe wayagalira waleetera ono sisita amugambye nti baabe eno mbonaabona kyajja okwatire wano tamutwala mu faamu y'ekisozi ey'obwannannyini weewaawo nga nayo egyazimba zava mu ssente ya muyi wa musolo naye tamutwala ekyo kuba mumanyi kajja bangu mu ddibaza ajja ddibaga faamu ye olw'okuba ayagala nnyo faamu y'okusinga eggwanga kyava amuleeta mu minisitule ey'ebyenjigiliza esalawo ku lw'eggwanga bw'oba omukkiririza lwaki omututte mu faamu y'ekisozi n'adibaga eyo n'akomisyoninga ekyo lwaki alina komisyoninga bintu bya ggwanga lwaki alina komisyoninga minisitule esinga amaanyi mu Uganda Museveni musajja akwewuunyisa nnyo teyeegombwa musajja akwewuunyisa nnyo teyeegombwa ye musajja abeeraawo oli najja n'amugamba sengaawe n'amukaabira ennaku tino munnange Muuse mutabani olaba ono muzzukulu wange ali eyo abonaabona ale munnange mwana mpita jjajja n'aba akuyita jjajja akagiri gye ndi sengaawe yalina basenga abaabo ngezesezza bugezesa kuba talina basenga abo abayina oki n'ab'eŋŋanda munnange omwana ali wano abonaabona naye nkwegayiridde munfune ew'omuteeka tamutwala mu faamu amuleeta mu nsonga mu bifo bya ggwanga ebirina okuweererezebwamu abantu abasoma osegeera kaali Museveni ye muntu addira abantu n'abajja eyo nga balina kokoola kazambi mu mifuula ejje mu byalo sebo n'abaleeta n'abafuula ba RDC simanya ba RCC simanya baani kyokulaba Uganda egwa nnyo buli lunaku kubanga buli ali mu kifo mwali si asaanidde okubeeramu ojja kwesanga nga waliwo abasomesa abatendeke naye nga tebasobola kubawa mirimu mu minisitule y'ebyenjigiliza ate ani abamanyi amugana Museveni waali waliwo ba inginiya abakugu abasobola okukola emirimu gya gavumenti abasobola okukwata kontrakiti za gavumenti naye nga bwe bagenda okusaba emirimu babagamba neeyo ennyindo ng'ogusaba wano olina oluganda ku Museveni ne bagubamma ojja kwesanga nga waliwo abantu abaali badde n'obuweereza obulungi eri nsi yattu Uganda naye olw'okuba tebalina abamanyi tebalina connection ku Museveni babagobera bbali wano nno okusoma kutandikira okufiira era tekukyali munsa kyova olaba dictator Museveni kakati aleeta abayozi b'obusa mu biraalo n'abateeka mu minisitule y'ebyenjigiliza kuba akimanyi okusoma mu Uganda yakuttattana dda okusoma tekufiira eno gy'osabira omulimu nti okusoma kwansa okusoma kwatandikira eno wansi ebyenjigiliza byafiira eno wansi paka waggulu ng'omaliriza n'ogenda osaba omulimu osobola okuweerera omwana wo n'olyamba luma musajja ne weewuubira mu butundu bw'obukansi obwa Japani ng'omukazi n'oyambala obutishaati obuteeteeyo obw'amadalaka n'oyambala emikalabanda engatto zino ez'amasanda ezookya ku musana mw'oweerera abaana n'oweerera n'obatuusa n'emakerere naye kyannaku abaana abo olumala okusoma gye bagenda okusaba emirimu tebababuuza olina bukugu bwenkana ki bababuuza owange okujjoze tusanise okukulaba naye ani akusindise
kakati dictator Yoweri Kaguta Museveni takyavaluinga byanjigiriza takyavaluinga mpapulazo takyavaluinga myaka 2 muntu gyasomedde bakubuuza ani akusindise eyo yonna gyogenda okusaba omulimu kyovulaba ebyenjigiriza ye Museveni tabifaako kuba akimanyi ne bw'osomoddamu ne bw'ateekawo bakkomishona abagezi nnyo oba abasaanidde okukola emirimu egyo era tebigenda kukola kubanga ne bw'omala okusoma nga tomulinaako Luganda bagenda kubuuza ani akusindise gy'ogenda okusaba omulimu gamba bugambi sale yansindise tebagenda kuwa interview bagenda kugamba you are qualified tula walikola njagala kubeera engineer w'oluguudo lw'e Masaka you are qualified as long as you have been sent by Salimu Sale genda kwata tractor genda okalakata oluguudo njagala kukola mu ministry ya byenjigiliza ani akusindise nti Kajubiri genda kola kakadi okusoma ne kufiira ddala kyova olaba mwami Yoweri Kaguta Museveni akutwalanga ekintu ekitajjansa kuba akimanyi ye kennyini ng'omuntu yakwonoona okusoma sikukyali munsa mu nsi yattu Uganda omwana asomera emyaka 20 naye ate nga bw'aba tasomyeyo kakoosikani akusindise tagenda kufuna mulimu wawona we nneegayiya Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira tuyambe tutereyo kakoosi emakerera awo ke bayita ani akusindise abaana baffe bakasome kubanga abaana baffe ne basoma good morning map media brother amba walaikum salam abaana baffe ne basoma olunaku olwaleero basoma bafatoge kusoma kwabwe kuba fatoge babonaabonera mafaya baganda ba Museveni abatamanyi yadde okuwandiika amannya gaabwe bana basoma amawulire nga abasoma Oluwalabu bagaveeri bagasoma bagasuliso jja nti balumika mwana sebo kati be bali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu ggwanga abalunzi b'ente abaali badde bakokoola kazambi eyo mu biraalo by'ente obusa bw'ente olwaliro Museveni akulaga be basaanidde okubeera bakkomishona Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini n'okukwasa minisitule y'ebyenjigiriza mukyala we akimanyidde ddala bulungi ebyenjigiriza byafa kakati ne bw'ateekamu omuntu eyeekomera mu senior 2 talina kyasalwa is to drop out n'amukwasa ministry esinga obuvunaanyizibwa mu ggwanga tubale tukyali kugwandiga ekoze baate yina embuzi ew'emmensi ebirime byonna ne zireeta Kajubiru tubale tukyakaabira wa neighbor ali n'owaffe wuuni atukutukidde mu ngalo kati tubale tukyagulube n'ekizibu kya Janati Kataha okubeera mu ministry esinga obuvunaanyizibwa esinga amaanyi esinga ekitiibwa mu ggwanga tuba tulyawo nga ne Kajubiru asoma amawulire ng'asoma Oluwalabu asoma agasulise ng'alumika omwana naye nga zimuleeta nange nzize naye nga Kajubiru bw'omubuuza wasoma kyenkana kiggwe gwe baagala otuteeka mu ministry determininga ku lw'eggwanga gwe baagala otuteeka mu ministry eronda abakulembeze b'enkyeba ebateekateeka gwe baagala otuteeka mu ministry eteekateeka abasawo b'enkya gwe baagala otuteeka mu ministry eteekawo ba inginiya abateeseza ebibuga by'eggwanga ab'enkya Kajubiru Violet agenda kugamba ekyamazima simanyi naye just oli baaba nze taagala kundaba nga mbonaabona nti baaba wange yanjagala nnyo taagala kundaba nga mbonaabona kakati Uganda yo ng'ensi nebeera nga kampani y'omugenzi Muzeeyi Amos Kaguta taata waabwe tibbo bakeera bukeezi gwe kwata wano gwe kwata wano gwe kwatira wano mwe kye mugamba mu Uganda ennamba famire yammwe yeesinga okutegeera that is the question eno Uganda erimu abantu miliyoni 46 almost 48 mwe kye mugamba Bakajubiru be basinga okutegeera bano abasoma amawulire nga bagasulise oyo Kajubiru atasobodde okuwandiika erinnya lye bano bebagaba bakola volongoto bw'otunuulya handwriting n'ogamba onajja kuba musawo omanye edda nga bwewandiika obubi nga bagamba oli musawo kaali be Bakajubiru ne bw'aba awandiise ogamba onajja kuba musawo gwe balese mu ministry
esinga obuvunaanyizibwa mu ggwanga balyegabanyagabanya munnange bo be bagezi bokka be bategeera bokka. Museveni beera omukulembeze beera omufuzi ani Kajubiru naawe nkuleese beera komishona mu minisitule y'ebyenjigiliza. Katamira jjo y'omutabani waffe omuhoozi beera omuduumizi w'amagye ku ttaka. Salimusale tukujje ku buduumizi bw'amagye kaakati tukutaddemu operation wealth creation jalati kataaha vaayo ekkaramojja tumaze okubabba kolodi ndowooza awedde bye tusima biweddeyo kaakati jangu mu minisitule y'ebyenjigiliza. Kano kazinga kaffe kitaffe yakatulekera baana bamama mweyagaye tulye tunywe bano betufuga basiru naye tuli kizimba mutunyonyogedde naye tugenda kwabika essaawa yonna. Muleke kufuula Uganda, it is not a monarchy. Buno si Bwakabaka. Kwatirawo wegundi kwatirawo no way. Uganda nene nnyo kubasinga. Bana Uganda bategeera nnyo kubasinga. Mulemesezza abaana abasoma emirimu gye basoma okutuula mu bifo bye basoma okukola ebintu bye bakenkuka nga muleetawo bano baddandala batafu b'emitwe. Kyova olaba ebizimbe bikyakuba nnyo abantu. Anti inginiya eyakwasibwa ttenda y'okuzimba paalamenti muto wa Museveni tabimanyi. Yandi eyakwasibwa ogw'okuzimba Masaka Road ye yawasa muwala wa Museveni tabimanyi. Ate tebasoma nze bansomera abantu abo efamire si abantu bayivu bonna baddandala baliawo si abantu bategeevu. Temuli mu bbayi na degree yadde ka diploma njogedde binene yadde certificate temuli. Naye bakeera ku makya nga balaba alina okubeera minisita waabwe, alina okubeera komishona waabwe, alina odduumira amagye waabwe, alina okukola kino waabwe n'osaasira zino enjegga. Simanya mbaddi simanya kino kye nalabye ekkololo nga kikuba dansi kyekyani erweru mukizina kisagambiza ku lwa UPDF muli amagumba. Abasajja babakanyugira amagumba ng'enkoko emaze okuggwako ne bisagambiza mu kunyunyunta ebigayeemu biri ku makombo birya nesebo bikulaga bisagambiza. Bwera bannange UPDF eno MDF, this is not UPDF. Dino jeri ya familia ya Museveni terikyali lya ggwanga muli abukonkumuka gali awo gasagambiza n'ogabuuza Lokeeki ali wammwe. Paulo Lokeeki naye yasagambizaako naye aliwa leero naye yatutiisatiisaako. Yenna omwetegefu okwekalakasa jangu ne kofini ye yagenda neye mu kiyigo ng'agenza okunaaba gye yagwa simanya blood clot bombo kirati yagendayo neye kuffe naye ani mulamu leero ffe yali ayogeza boggo akoboggoka ng'era naawe era olw'okoboggoka naye era naawe ojja tuuka time ogende ng'amakombo ge bakuwa nabo balaba tokyasaanidde kugalya. Eno family affair eno kampani yafuuka ya family UPDF si yammwe. Mwe muli bakozi ba family eri mwe mukitwala nti eri famu mwe mukola mu masamba ga Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni n'obiraba nga bisagambiza ku makombo. Kano time ejja tuuka n'amakombo ago babalabe nti temukyasaana kugalya. Baba eliminating mwe mugira musagambiza. Ffe twali tulabye abanene emirembe ngalo. Naye nga Uganda eno bagifuula gundi yaabwe kabondo kaabwe. Oli najja n'akeera n'alimba abantu tibannange mbaleetedde bonna basome. Gwe Museveni mbuulire ebibala ebyakatuukibwako mu bonna basome. Mbuulire ebibala ebyakatuukibwako mu bonna basome.
bameka abali mu gavumenti yo ssebo watuwa kusoma kugenda kubonaabona kusindika bigaali mu nsi ndagaayo minisita wa bonna basome kale eyinza okuba yaggulu nga tebannakula ndagaayo omukozi ya gavumenti yenna oba mu ofisi mu minisitule yonna nga product ya bonna basome bw'okakasa nti bonna basome projekiti namunnyo wagireeta ku lwa Uganda kulumirirwa Uganda abaana b'eggwanga basome ndagaayo projekiti emu ndagaayo product emu eya bonna basome ng'eri mu gavumenti yo bw'okeera ku makya n'osiga ebijanjaalo mu tayimu y'abakungula mba mbisuubira mu ntamu ewuwe waka nga gyebiri ng'osobbira kuba naawe obyesiimisa nti wasigabiramu bw'oba oweesa ekitanda naye nga gwe tosobola kisulako kitegeeza oweesa bubi benzi bw'eba eweesa emmotoka buli mukozi waayo aba alina okuba ne benzi kitegeeza nti eweesa bulungi kakati gwe abaana bewaweesa mu UPE bw'oba okakasa balungi lwaki tobawo emirimu mu gavumenti yo bw'oba okakasa nti UPE yajja kujuna muntu wa wansi bw'oba okakasa nti UPE yajja kwongerako kukubugumya baana baggwanga beesere obwongo bw'oba okakasa nti UPE wagireeta okufuna abakulembeze b'enkya oba abaweereza b'enkya ndagaayo omuntu omu mu gavumenti yo oba ng'akola nga Kamisona oba nga Secretary oba ngaani mu minisitule yonna eya Mwami Museveni oba nga RDC oba nga kino naye nga product yo ya UPE Mwami Yoweri Museveni bw'oba okakasa nti UPE erina kyegatta ku bannayuganda era wagireeta kusitula byansoma mu Uganda tulageeyo abaweereza abo mu gavumenti yo nga ba UPE product byoweesa olina okumakinga sure nti naye bikunyumidde mukyala bw'afumba emmere n'akuganza essaagala weekengeramu n'ogamba maama nnakate ennoono alabika nteereddemu kanywa okawulire ye lwaki talidde ng'ate yagifumbye kaakali naye Museveni UPE watuwa butwa walimbirako bazadde baffe abaana bammwe bagenda ssoma ku bwerere era oyongere okubabba emisolo kyokka ate ekyennaku ti n'abaana baabwe bamala okusoma tobaganya kuweereza mu bifo bya buvunaanyizibwa mu ggwanga ng'ate wali olimba nti njagadde kuleeta UPE kwongera ku buweereza ku baweereza abagunjufu kwongera kubangula bantu abanaaweereza eggwanga enkya ndagaayo UPE product emu gwe musajja gwe Sekalimbira ng'eri munda mu gavumenti yo leka kuwuddisa bannayuganda ebyenjigiliza tobitwala nga nsonga ebyenjigiliza gwe wennyini Mwami Museveni wabyekakkanyiza ebyenjigiliza wabifuula ekyokuzannyiramu ebyenjigiliza wabifuula ebyokubalaatiramu kyova olaba oddira kati abantu abalina okusokoola ebiraalo by'ente abalina okumanya ente oba esuze walungi tewali busa oddidde abantu abalina okusokoola emifulejje gy'akazambi mu byalo boolese mu minisitule y'ebyenjigiliza simanya Violet Kagubiru alasobola nakuwandiika linnya lye mu bulambulukufu asoma amawulire ng'agasoma mu Luwarabu agava eri ku ddyo najja ati amawulire asulika masulike abanga alumika omwana awo bemuleeta ku lw'eggwanga abasulika amawulire eye Butambala ewaffe enseenene yasooka baatugamba nga mugirumike endala zikkirire mugirumike mu tteete kaakati bw'atyo sisitawo bw'asoma amawulire gw'oleese mu minisitule esinga obuvunaanyizibwa mu ggwanga mbu naye aweereze naye dictator Yoweri Kaguta
supporta Museveni kale Uganda osobola okubenga simu ozalibwa naye kubyekoledde mukujja ngesati ye kunju busebitoji olwalero sebo pusero dio ina ne farm at least wali tujjukiddeko ekyo kyalawona aserebya ministry y'ebyenjigiliza tuba tukyamugumidde tugumidde ekizibu ky'okufuka ku buli olina jja n'apamako obupami ayita ne sister we abaana ne basoma emirimu ne batagibawa bababuuza ani akusindise eyo kosi eyo ntongole kati yabange amaka gammwe nga maka amatendo agavaamu abantu abategeera bokka mwe muva ba genero mwe muva ba minisita mwe muva baani mwe muva baani mwefudde bamulungi omu Museveni olemedde okukikkiriza tenswase tayanula ate yeekola engalabi olinda kukola ngalabi gwe olinda tujja tukwatire ku lusanyu tukolemu ngalabi olyoka omanye nti walwawo nasina obulungi ava mu ddiiro naye olemedde mu ddiiro n'alima obulungi atera nannyuka buli kintu kirina okubaako newe kikomekkerera olaba n'omuntu assa omukka atuuka n'akomeka naye gwe atakomeka bukulembeseyo bwamusibira mu bbwa olowooza baakubumba mu ki olowooza baakutonda mu ki enough is enough dictator Yoweri Kaguta Museveni yonna twali bigumidde naye tojja kutuleetera abasokozi bakazambi mu mifulejji munabo batwale ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu ggwanga batwale ministry determining ku lw'eggwanga no way there is no way ekyo ŋŋaanyi ekyo nkola ki ŋŋaanyi mwanyoko atulage ku degree njogedde kinene certificate ye era bw'aba alina ekinene alina ebbaluwa za kalimwezi alina ebbaluwa za mugigi ebyo yasoma ekutali musango nayo birungi naye omuleete alaweereze mu ministry ekulembera mu ggwanga owa kalimwezi owa katekiisimu ow'omugigi oyo kajubiru kaalogera tuleetera abakubi b'amabulooka kyamujjeno kyayaludde fe tuli mu kintu twabonaabona nnyo banne bwe zaatulaba tabatwala mu faamu ye tabeesitasobola kubeesigisa faamu ye ekisozi seba ate abaleeta mu nsonga za ggwanga batwale mu faamu zo bwe balumirirwa nnyo batwale mu bikampuni byo birato miliki simanya fresh dayale simanya nga biki batwale eyo balwale eyo mu kasasiro wo leka kubaleeta mu bifo ebyobuvunaanyizibwa mu ggwanga wamma enze yeekolera itongwa neegendedde n'okwegendera